Kuru yaffe yonna olunaku olwaleero njagala kubeebaza okubeerawo n'abakyali mu makubo abajja. Petero Kibazo wonna wooli kankusabire byolimu. Mukama Katonda asobola obbikuyisaamu. Olwaleero Kibazo ayabya lumbe lwa mutoowe Gre George yatufaako ebbanga sidde nenye emabega. Katusabe buli kimu kyonna kitambule bulungi. Era Mukama ayongere n'okubagumya n'oyo gwe munaafuna oba gwe mwalonze okumuddira mu bigere buli kimu kitambule bulungi. Gasimbagane ne bannamawulire ensonga ezitambula mu ggwanga. Essaawa zino nkyalina Muhoozi-Rwomushana waali omutunuulizi w'ensonga mu ggwanga ate ne munnamawulire siniya wange ate nga mukulu wange bwe tudde eri mu kika eky'effumbe Siraaje Lubwama. Ne ku kamera wano waliwo w'effumbe wa Lusimbi naye mulabawo naye waali ne munne bwe bakwasaganya ensonga zino. Abalala bajja kubanga batusanga katutambuza ensonga nnyingi nga bulijjo nga tetunnaba kufuna bibadde mu wiiki n'okutunuulira omulamu ogw'olunaku olwaleero oba emiramu egy'olwaleero. Rwomushana, sooka obuuze kubawuliriza. Abatuwuliriza abaagalwa ate okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi. Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa nnyo. Kuba Lusimbi bwe nfuna omukisa kubeera ku mpewo sandibadde oluyali. Sinze nandibadde ku Radio Simba ng'emyoyo gya Katonda gimpuliriza. Kwezi bakola bibiri bampuliriza ate ne bansabira. Anenze gwe bawuliriza sinza amanyi nnyo. Teyandibadde nze okusinziira gye nva Rwenshama. Rwenshama borders Congo. Tuyinza kubanga twava ne Congo eyo. Kakati nenkubiriza bonna pozikisa bw'otunula emabega n'olaba Katonda gyakugye gyanzija okutuuka wano nendaba kisa. Kati kwe kugamba mikwano gyange wentera okwesa n'abaakeesaawo Wandegeya omukiga kukeesaawo Wandegeya ne munnaawo ku luguudo lwa Jinja Road. Bw'olaba amaanyi nga gakugoba mu kibanja mw'oli naye nga ekisa kya Katonda kyali kikugambye nkuwadde ettaka. Nkuwadde ettaka Buganda naye nze nga ndi Rwenshama naye nga amaanyi gangoba Rwenshama. Right? Nzije mu ttaka eriye Buganda ogobewa abantu. Kakati mwabali e Buganda abataagala nzijewo kati nyina kutunuulira maanyi agangoba Rwenshama. Nyina okutunuulira ekisa engeri kigenda okubayuzayuza bana baŋŋaana okujja wano mutaka Buganda baŋŋaana kati nyina okutunuulira ekisa because gali maanyi ate gaba na kisa gabayuzayuza because amaanyi ga Katonda tegateesa. So totunuuliranga maanyi agakuli ku mugongo nga gakugoba gakutwala gye gakutwala where there is opportunity. Katonda yagamba waliwo enkubadde oli yakusabira n'ofuna n'akuwa olina okubeera. Kati obwongo bwo bwonna tobuteeka kwoli akugamba va wano ate nawo nga si wawe. Obwongo buteeke n'okutunula tunuulira gali amaanyi kye gagenda kukola oli akugaana okugenda ku butaka Uganda mudayiwamu ono tolant wendi because kiri kisa gali maanyi kagamba kagenda wali obeere ku Radio Simba mbeera wana tewali anzijawo. Kale webala okubuuza kubawuliriza Rwomushana bwatyo bwababuuzizaako ndowooza mumutegeera bulungi abasinga n'embeera ze n'ebigambo bye. Tukyalamusa ku bantu naye Siraaje waali Siraaje lamusa kubawuliriza ate olumaliriza okubabuuzaako otubuulire ebibadde mu wiiki. Abatuwuliriza yonna gye muli mu Uganda n'ebweru mbabuuzaako abafunye ebizibu Katonda abasaasire. Waliwo omuwuliriza waffe ali mu United Arab Emirates ampadde message naye jagiwa ggwe some siina buyinza bugisome jagiwanze leero kiki ng'otiitiddemu wandibadde weeyanza omukiriza n'ateekawo eki mu Buganda osooka kusumulula n'olyoku teweesunga ky'otannalaba. Mmanyi so okugamba nti Siraaje weebale okuba n'ekisa gye ndi otherwise abadde asuulawo ekintu asobola ogisengejja awo obadde nze nja gisengejja. Kati nebaza njagala kwebaza RDC
ndowooza katuwera kayi mbadde mumanyidde Kiboga era wange yafuna obuzibu ekiboga ne muganga oli awo nyambaako nangamba nti asiriiyo naye yali era kayi yanyamba mukyala oyo ne bamunyambira ne bamujjanjaba bamukomeza omukyala oyo mwanyina w'Olwomushana naye bagenza okutuuka ng'essimu zange zikyankalanye ne basula wano emulago era wenva wano nja ndowooza kusala amagezi mutwale eka omulala ali Rakayi Masaka Munyendo balonga abato myezi ina bafunye omuntu yalwadde nnyo omuteka ku macupa Dr. Nanganzi nkuwadde transport omujjanjabi wano obuyambi bukoze eki so oyo naye ali mu kkubo sembyayo okwebaza Ivan Rwejima mutabani wa Rwejima eyangambye ku Sande bw'osukka nga tusikuwadde ettaka lyennakuwa ku eka 2 namuyambako ebintu bingi nafuna ettaka eryali ery'omugenzi General Rwejima w'Egomba eka 142 nampaako 2 so weekend eni asuubira ogenda okulaba kojjaawe General Paulo Kagame bwakomawo nga ku makati awo Sande alimpe ogenda ogabana kati walikuwa nani mpaako tujja kuteesa mu busiraamu ey'omwemala ababiri nange kyembagenda omuga nti Siraje tontwalaka alikuwa muganda Siraje ebibadde mu diiru ebibadde mu wiiki muganda wo bwakuwa naawe wa muganda we noli kati afuse muganda wa katogenda bamuzaalira wano diiru ogenda kumpa Lwomushana omujja kudda wabbali diiru ogenda kumpa ojja kwogera tuwe ebibadde giraba ensi wala katonda wabituwa bana abanyiga kifuba tuwe ebibadde mu wiiki Siraje abibadde mu wiiki okusooka byetoledde ku bintu bingi naye ekya World Bank kikyatambula Museveni akyayombera ddala n'okusala entoto engeri gy'anaayitawo nga tetuzemu kwewola boloni naye abantu abamu baga nti ate waliwo gap ey'okwongera okuteesa kyonna ekinaavaayo yagambye nti yakirabirawo yensonga lwaki yasalako amabanja agamu nasalaku agamu gaali gatukosanga okuteesa kukyagenda maaso kuba nalaba mulimu n'abagamba nti nno embeera eno mulimu abagisekeeterera nalaba mukulu Oliemu Okero ng'agamba bino ebiriwo waliwo abasekeeterera abatusekeeterera nga bannayuganda World Bank ereme kola kino tekuyinza kubulamu then mukyala Nabbanja n'agamba nti okuteesaganya kukyagenda mu maaso bannayuganda temutya so erizeeko libadde mu FDC enkaayana zeeyongerera ddala bugenza okutuuka kati nga Saleh Musumba vice chairperson wa Eastern nga balinawo special delegates conference basalewo way forward nga bambaga nti eyinza obutatuula olw'enkaayana so ekyo n'ekinaabaawo yawe ekyejja naye nga ye FDC kati tennaba kufuna gundi chief whip wakyaliwo okusika omugo speaker kyasazeewo kyekyo kikyaliyo kyekyo neguba kiwadde agamba nti nze it's of no consequence because oli yagamba oli kyusa otereeze jewo chief whip ono oteekawo naga asigenda kumujja kati oli aliwo ndowooza okwongerezaako ku nsonga ya FDC n'ebitundu ebisinga ebimu gye babadde basindise abantu okuva ku kitebe okugenda okulondesa ndowooza district ya Wakiso n'ebitundu bya Mubende ebimu abakulembeze baayo baaganye obukiiko buno oba ttiimu zino ezavudde ku kitebe ogenda okulondesa nga bagamusooke mutereeze so abo tulina kubasabira ekiri abantu kijja judicial ebaddemu ebintu bingi bafiiriddwa magistrate eyo saidi ya Amuru bali mu kungubaga naye president yalayiza bajudges 11 abapya newabeerawo deployment y'abalala 7 judicial officers n'abalala 96 ne babawa transfer so ebyo bimu kubibaddewo naye awalala ndowooza olukiiko lw'ebukodde ya thanksgiving bavuddemu ebintaputa nyingi naddala ku kukyala kwa first son agambibwa okuba first son mu saidi eyo ne Mabirizi n'avaayo nga bulijjo n'ateekayo omusango ng'awaabira
basasaane speak yes tujja kugiraba progress yayo weenabeera President Museveni twaliko wano wiiki 2 emabega nimbagamba naleeta abakulembeze bapanga balina obulumi babatakibba ttaka kwokyanju okutema abantu. President Museveni yavuddeyo ku Friday n'alayiza komiti y'abalamuzi 5 nga bakulemberwa former Chief Justice Bati Katurebe egenda apa ekole investigation esembayo naga nti yenna n'agaana okugenda mu kakiiko ako oba wa poliisi oba wa magye oba mukulembeze ajja kufuna ekizibu era asuubira nti kakiiko kokka kagenda okukola ki okuyamba naye ate ebitundu ebimu nga bitawaana ebbanga siddene nnyo mwaka guno newe twali tetunaba kuyingira covid Mwami Museveni yagendako mu bitundu ng'ebyemubende n'ayingirako mu Mityana omwo n'okutambula kwe kuliko yatambula tukujjukira bulungi holiday yonna yagitambulamu ng'ensonga z'ettaka azoogera naye abantu bafa neyo yagendayo actually nawa paramount wabamadi milioni 10 bate bakolewo relationship n'abakyolo abaddeyo brigade commander Major Kibuuka Trevor yagezaako okutereeza nga batandise okukwatagana ate abatamwagaliza ne bamuteekako ebisango DPP yagoba naye otunulira reaction ye ne bivaamu nga abantu abo atamaze okuwa orders oba directives ate ebivaayo ebiddirira nga amaze okuvaayo ate n'olaba nga reaction ye ntono so eyo wanabaayo essuubi tetulinda buliizi byonna so ebyaye mulago MD bamukomezaawo bamugamba fulupe boogera fulupe naye nga waliwo atakola nga kitengisimanyi ono bamuwa fulupe okuva lwebamugoba sokka wabaddewo atafuna fulupe ng'akyatudde kati simanyi ntebe Diana bw'agenda kuzikyusa ekyo kigenda ne ku NSSF nti omukulu abadde adduse ng'ayagala bamutaase addeyo ku mulimu gwe baluwa yafulumye mbutongole ng'ayota ate gubawadde yamusooka okuweza emyaka egiwummula ayota ye yasooka byalugaba okuweza emyaka egiwummula ate ng'ayota mu muyuka wa byalugaba kati ayota emyaka 5 gimuli mu ngalo agirina genda mu maaso amabaati agagambibwa okuva mu ofiisi ya Prime Minister gazeemu okukwatibwawo eno ekajansi naye tebannafuna suspect bagasanzaawo naye bakutteko nannyini mmotoka nga ne driver waayo kugabadde naye olwedde agamba badde bamaze okugakyusa langi nga banayiba bagamba tubadde tuwulira ebifuwafuwa nga tetumanyi byamabaati so ndowooza issue y'amabaati nayo tennakola ki tennaba kuggwa ekirala ekibadde mu mawulire ekikulu oyinza okuga nti Attorney General yawadde John Muwanga Auditor General yawadde gundi amagezi gavumenti tegezaako okugula gundi ya bitatule agiyita thermal oba power plant terina amabanja agasukka mu buwumbi 18 n'ebizibu ebirala ekirala ekibaddeyo Zidulu yawangudde construction ey'okuzimba engineering Olutindo IU ku bilioni 3.5 bamuwa akagumu kitundu ogumala n'ekirowoozebwa nti ku ssente ezo president yayimirira kuba ssente zino ziva mu African Development Bank yayimiriza milioni 2 simanyi oba ziri affected na zino naye nga ye yagambye ajja kukituukiriza yadde alina contracts endala eziweranga 14 awalala Bobi Wine abaddeko mu US mu lukiiko olusinga ne bamugamba naye lwaki totugobera Lopu n'agamba Lopu mukulembeze w'abalungi n'ababi bwe mbala alina ebirungi byakoze n'ebibi ekyo mukikwase Kyagulanyi ngero omukulembeze bw'alina okubaddamu n'avaayo nga tabawadde ki tabawadde ansa yagibawadde babanga gwe basabye n'abaga nti era mu bikwase Kyagulanyi biba kitegeeza ansa agibawadde balinde bulenzi kivaayo kakati ag'ebweru mulimu Trump bazzeemu ne bamuvunaana emisango emirala oluno ogikwatagana n'okuyingira ebyokulonda mu Georgia era yagyeganyinga luli yaddayise ne press conference n'amaana n'agisazaamu ng'ayagala kulaga obubbi ate obwali ku ye press conference eyo yamaze n'agisazaamu
naye emisango gikyagenda mu maaso. Ndowooza omulundi ogusoose mu myaka 4 Uganda Airlines egenda kutandika okugenda mu India. Nga gwe mulundi ogusoose era gundi bateekateeka okulaba nga eyo lonki eba y'amaanyi mu kaseera ke kamu mu mwezi guno ogw'omwenda. Ekibiina kye nayogerako ekya British Civil International Aviation ekyajja nekigwa abrupt nekiraba nti tetulina bisaanyizo ku Entebbe International Airport ogwako nnyonyi nene kikomawo ogw'omwenda okulaba nga kikola kituusa. ECOWAS nayo agikulembera owa Nigeria agamba nti bafunye amawanga 11 okulaba nga bakola military deployment okutaasa president ali mu house arrest bamuzzeeko ng'omulonde nabali side eri ewera lwakuba amawanga tebanna bakola kugwogera nti lino nalino likkiriza naye nga enteeseganya ku kulumba zikyaliwo ne Ukraine naye luno twagenza okukyanga wa Ukraine yakubye President Putin we yabadde ekizimbe kye yabadde yakavaamu nakati nga kituntumuka muliro. Nagasembayo waliwo Obungereza Nancy yasingisiddwa omusango okutta abaana 7 abato ng'abakuba ebisoyiso n'okwagezaako okutabaala 6. Ekibonerezo tekinnaweebwa y'ensala yabaddewo weekend. Okay, kale neyanziza nnyo webalire ddala mwami Siraje Rubwama. Mpozi okwongerezaako akatono waliwo bannayuganda kye balina okwetegekera ati mwezi guno tetugenda kumalako gwa 11 gwa 10 gwa 8 balinayo ogw'omwenda n'ogw'ekkumi nga lumu number plates ez'emmotoka ezibadde zo digital zigenda kuvaawo. Ekyo kiri mu ministry ya security balambudde wezikolebwa balabye wakyaliwo enkaayana n'okutereeza naye nga kiri wansi wa ministry kiri munda wansi wa ministry ya internal affairs security ne ministry ya works and transport. So ministry office of the president was security mweri then works and transport. Njagala n'okutegeeza abazadde nti abaana basinga ndowooza abaana bawummudde abasinga masomero gawummudde baggwayo weekend eno. Bazadde embeera bacandidates bajja kusigalayo. Embeera abazadde enyongera okubasaba bazadde bannange bazadde bannaffe abaana tubeere nga tubayisiza ddala ng'abaana ate okubakwata ng'abaana. Katumale okukomawo n'okusabira abazadde emmere abaana bawummulanga balya ate n'amasomero nago magezi gawummuza ebulayo ewiiki emu gawummuza ebulayo wiiki 2 okusalako namba naye ate abaana 1000 naye ate waliwo eyanga gwe nabadde njogeramuuko naye okuva mu ministry education n'agamba nti abaana mu abazadde oluusi abamu temumanyi musasulira n'abaana emirundi 2 mu ttaamu emu. ekyo kibaawo kati bano abawummulanga ebula wiiki 2 oba wiiki emu ate babagamba ng'eno wiiki emu yakaggwako nti muddeeyo musome oluwummula ate nazo sente ne muzisasula oluwummula oluggwako ate ne musasula endala. Nze namazeredde okuziwa wazimaze eza bagiyita balina erinnya lye bagiyitaawo namazedda wala akaana kenyamba y'omukyalo jjajja wa my anti jjajja waako abasomesa bamanyi ripooti yasembeyo okuddayo omwana n'agarukayo mekata toramuza katumale okuwummulamu wano tukomewo temuvaawo tutandike n'ensonga ze tugenda okutunuulira. Gasimbagane ne bannamawulire Walusimbi Evans mu studios nina Muhoozi-Rwomushana nina ne Siraje Rubwama. Siraje ku mawulire gonna nga bwe googeddwa ensonga eriwo ya Bukedeya Speaker wa Parliament era omubaka w'abantu b'e Bukedeya ku district y'omukyala mukyala Anita Among naku ntono nnyo emabega yeebaza Katonda olw'okuwangula akalulu na byonna byatuuseeko era ababaka ba Parliament naye yayita mwana tewabeerayo kalulu there was no yayita mwana tebamulonda yayita mwana opozi Bukedeya
Story nene. The record is please. The record is tewali wokulonda okuleeta Anita yayitawo nga tewali amuwakanyiza era tewava nga bamuwakanyiza wabaganye kitegeeza abantu basiima okwo kwonna kwebaza Mukama Katonda Siraji wayagala okuyingira Mukama Katonda siina mugongo story nene waliwo omukyala mukwano gwange ali Bukedea yagenda nakola nomination ne bamugamba nti tolina mpapula ne bazisazaamu akola appeal before commissioner chairman justice byabakama amugamba time be overtaken by events nagenda mu court and I have the papers ne babifutyankiraawo time y'okulonda nekola ki kibadde ku election za chairman wa Bukedea abazeemu nga bakutte wa FDC naye omukyala teyagenda mu kooti yagenda musango n'agubwanga kugambye gwafutyankibwa si gwe gusoose okufutyankibwa Bukedea naye ng'olina degree ate ng'olina ne A-level wepapala weebiri naye ne wagaana wasoma gaze wamala Makerere mu Uganda kisoboka bano president be yalagira okukwata ababiri anti kyeŋŋamba era be baaliyo ng'okulonda kuno okwa speaker ono omukyala gwe namanyako yekka naye mwalimu naba aspirants abalala abaali compromised at the last minute naye ono yakola efforts n'akola ne nomination so omukyala yeebazizza olw'okumulonda naye ebintu bingi ebyavuddeyo ebyogerebwa ekisooka ekizimbe ababaka ba parliament babaddeyo bangi wabaddeyo ne first son General Muhoozi era n'ababaka abasinga ne bavaayo ne baga ffe tuli naawe buli kimu kyonna embeera bwerina okubeera abalala bakitunuulidde nti ono bamuyise ku mukolo kubanga parliament bwe yabadde eggulawo mwami Ssemujju matters of national importance n'ebimu ebisookawo yayimuse n'abuuza speaker yabadde mu ntebe deputy omwami Thomas Tayebwa twagala kumanya mwami Muhoozi ebintu by'obufuzi byatambulamu akyali mu uniform y'amagye tannawummula abalala bonna bwe bagezaako okuvaayo bo babaziyiza atambudde ku zibaasidde ate nammwe ababaka mutambula naye n'ababaka abalala mwami Tayebwa n'amugamba omuntu waba agenza okwebaza Katonda n'abaako gwayise tewaba mutawaana mwami Muhoozi yabadde mugenyi era teyabadde mu byabufuzi naye njagala kumanya okusinziira ku observations zo n'engeri gye walabyemu omukolo ogwo n'ebyagenze mu maaso n'ebikyagenda mu maaso Siraji omukolo ogwo okwebaza Katonda kikulu nnyo tujjukire nti president essaawa yonna agenda Kololo okumujagulizaako amazaalibwa kifu muzzukulu tamanyi bwe yazaalibwa kifu muzzukulu yagakulembedde naye tamanyi lwe yazaalibwa tewannayita bbanga ddene nga n'omutabani abadde atalaaga eggwanga ng'agenda akuza amazaalibwa tetutegeera kiki ekiri wakati w'abantu bano ababiri ekisooka amazaalibwa ga President Museveni atandika butandisi okugakuza eyagakuzaako yamuyamba n'agamukulizaako yali Brenda Nabukenya oku MP Eruwero ng'eki ne bagirinnya ne bamukuba ne tear gas kaakati ekino ekyabadde Thanksgiving generally kuko abadde kwebaza naye bw'otwala ekifaananyi ekinene yabadde big mobilization in parliament okuyita abantu ebisatu ne bajja abaka ba parliament kiteekako nti okuyita abaka ba parliament bw'ona ogamba abantu ebisatu muwuliza ajja kulowooza ba bulijjo ndiku abaka ba parliament kuba batwala naye ne bajja kiba kiki kiba kikulu ekyokubiri controversial eri ku kujja kwa Muhoozi is a coincidence nti the same time Muhoozi abadde mu program eyokukola enkuŋŋaana eyo nga bagamba nti bamuyise kati enkuŋŋaana ezo nga zirimu yagendako Soroti Muhoozi sinze mukolo nombuuza mu program eyo yonna yagenze Soroti yayiseewo n'agenda Soroti saamulabye ku Soroti waba yagenzeeyo kimpowooze so Bukedea
eri so controversial erimu abaagala ekifo kya Anita Amongi ng'ogyeko oli gwe nakugambye omukyala actually bamuyita Asiyo Jessica naye waliwo ne lawyer abadde ateekateekamu ssente mu banaddiini mu baki nga controversial y'amabaati eyo tennatuuka kati ono naye we yatuuka naye n'afuna agagenda agateekawo akola ki nga n'abalala bwe baagateekayo naye even before that waliwo cases ez'okugoba abantu ku ttaka nga baligoba bakozesa linnya lya President Museveni abantu 128 ebukedeya kesi negenda Soroti High Court nenjiwandiikako emirundi 2 nga nze mbifunira wano gundi mu kooti simanyi bukedeya sigendangayo Speaker nankubira olumu nagamba ngenda kuwaabira gwe nawe olupapula lwa observer konze musango kinti ettaka lyogerako teririiyo n'abantu bebagoba tebaliiyo ne mugamba nze simanyi nina facts za kooti nagamba njagala kuwa offer nkutwala ebukedeya ku ssente zange ne mugamba sirina interest abantu bafa mulimu ne chairman wa district eyafiiramu era ndowooza ekimu ku by election naye nze nja kubigoberera kuva mu kooti kati bwenkuba story endala ne mugamba nti document sinzirina nangamba zibwe national assistant wa yaliwo NBS oba NBS oba NTV ngamba ette wange siri privileged kumuwa naye omuvubuka omwami oluvannyuma yankubira akawungeezi ne mugamba mpa WhatsApp yo nenzimuwa kati incident eyo nebeera awo fayiro nebula ey'omusango ogwo nenumba principal judge ne mugamba nti bagamba nti wakolaganye ne speaker ne mubuuzawo ki omusango nambuuza ani yakugambye ne mugamba siri entitled kubuulira njagala yes oba no nangamba give me some days ne fayiro nekola ki nerabika n'omusango ne guggwa conclusively kati ebyo byonna nga bivuddewo speaker yajja as a darling wajjidde era agezezzaako okola omukwano both speaker ne deputy we baali bamobilize balungi mu FDC era y'ensonga lwaki President Museveni yabakola ki yabaleeta kati okufa jukira speaker yagamba nti I'm here for 10 years as a deputy I will be here for another 10 years as speaker ne wajjawo shortcut eronda speaker ng'omugenzi olanya akoze eki agenze speaker y'omu ku baagenda ne Mawu ne Chief Justice Owindono okukola okumulaba n'atawona kati ne wajjawo okulonda okwalimu president wa Jema ekyo kitegeeza no kitegeeza bwe kiti okumulaba n'atawona kitegeeza Katonda teyakkiriza nga bwali ow'amaanyi agolola omukono gwe yagolola omukono kakati president ajja in his mind ng'amanyi ayagala kuleeta both as a speaker naye nga ye ono yakoze demobilization ye ku stakeholders ba NRM ne bamugamba naye tugenda mu kulonda okugenda okutuyuzaamu twalina sekandi yasoka kuba deputy twalina kadaaga yasoka kuba deputy kati twali tugenda mu process endala okweyuza president n'akigula twaba kimugamba nga abeesiga ne bagenda mu kuvuganya okwali cosmetic ne Sumani basayirwa mukwano gwange ne kuggwanga wekoze eki kati okwebaza okwo kwabadde genuine tibamuyirawo ki omubiri ate sibamuyiriddewo mu ekyo kyokka bwe kyabadde aleeta nga kirina concern ennene nga bajja mu bungi ekituleetedde ebizibu ekyebisiyaga gundi yajjula house ekyannamuganza yajjula question yeyetima eryemu lwaki president yasayininga ku namuganza nago ne ziyitawo ekyo waliwo the news behind that news ti president Museveni atunuulira on a wider basis ti Buganda ne Busoga byamukuba akalulu bubi nnyo kati
na bino byowulira nti kuongezayo LC tewali ssente bweziri. Museveni akyayagala kufuna time ayingira apenetrating atya Busoga ne Eastern nga Buganda agikozeeko Greater Masaka itasobola kugendayo nga Namiro Hajati takiiseeko wa Katikkiro namugamba wange ez'amasaza zizino naye twagala mingi kwatagana ne Buganda mukulakulanya abaana tulinawo skilling school ya Masaka kifumuzukulu twagala ogende ogigulewo n'agenda na praising Museveni n'agenda naye na praising ani Katikkiro wamala ebyo n'agenda n'awummulako n'akoma ogunu nga guwedde yali alegala okuyiwa omunyu mu mata yali Kasala ni kusaasira naye oyogedde bino naye tolabika namugamba gwe mwana wange olina ssente tojja kukola ki vaako n'alemerako namugamba bakuleete ku muguu omukaaga nja kulaba baali bamututeyo Kasale kati tunuulira focusinga wano Busoga Museveni nga balonda speaker naye wano wennyini nengamba Kadaga agenda kuwangula akalwa kujjako nga president Museveni akabbi watalina maanyi nnyo beba independence nafuna call okuva brigade yo naga president Museveni agambye gwe byayogera mobilizing la NRM kana kaluka agenda kubaka akiyekera akoira sifite ya Kadaga nanga nti oyogedde birungi naye olimbyemu ayina ne mobilizers tujja kuwangula koze mugende mu race ebyavaamu speaker yagenda aka president namulonoonya ennaku neziwera paka ya convincing mama namuzza nabeera mu kifo kati kya ebifo bibiri byakola ki byalimu kati president agenda okulaba mu magezi ge nga waliwo byatategeera wano amongi byakola ABCD noonya lwaki agamba nti abaMP baddemu kupangisa kizimbe kya Sudiru bajjemu abasomesa bajjemu ne prison badabirize ekyo there's a reason aina kona gyayagala okunyiga mwani noonya reason lwaki agamba nti ebukadde yatwawangudde naye batubbi munoonyereze banoonyereza ne bakwata DPC ne bakwata RDC n'abagamba abo mbate waliwo gwatunuulira eyabalagira kati naye nooli naye gwatunuulira si musiru esaawa ya kumobilizinga wabaawo okugamba nti kumobilizinga taata n'omwana ne mwoyo mutukuvu era wagawa yagamba mwoyo mutukuvu yagamba grupu yaabwe wali mu taata wali mu mama wali mu taata wali mu mwana and mama date muli mwoyo mutukuvu akatambi nkalina ngayongerako mutufu ayinza okuba omukyamuze amukotinga saliyo kakati gundi abadde okuwoowebwa kwa Magogo ne speaker kwali disputed by Namuganza n'agamba nti tawunikiraka yamukozesa n'akola ki gundi yalina chances ez'okugamba nti bukedde yawe kaluba kano kankozese amadaala ga Magogo nzije mu Busoga nonye mu constituency time netuka Museveni n'agamba nti va mu Busoga dayewa bukedde kati alina kufuna maanyi abeera watya bukeddeya bwabanga president yaganye nsobola okwekoona ew'omwana kwe kuleetamu omwana ya mobilizing ngale ezakoze eki ezabaddewo so president bw'aba kyayagala ete balina okusala amagezi ga bukeddeya naye kati focus ye eri ku Busoga era Busoga namiire ennaku zino abadde agenda Hajati kifu muzuku kyazeeko right honorable Kadaga yalese kyabazinga ne bagenda one on one nani ne president ekigenda okuddako bagenda kubaayo minerals president yakombinge Busoga nga amaanyi tayinza gayisa ate ku muntu mulala alina kukulembeza Kadaga jukira nti daye mabega one year back nyege amongi yagamba nti over my dead body bibi kisirusiru tebijja kubaki nabanya naga no tugenda kujjamu ebibi tukole ebiti gundi nagamba Kadaga mulina ebyammwe Busoga Uganda mulina wa tunafa tujja kukola ki era yafundikira president yagenda ngamba mukyala Kadaga yagenda nebeera successful even more successful president yasindika ebbaluwa Kadaga n'agisoma
bw'oyogera bw'otyo kati kitegeeza ki Kadaga bali very much in touch ne president bali far apart ne Amongi awo wembuuzaawo nti kati yajjanga darling kati atandise okusambibwa ekisa kyakwata sipiika at one time ng'ayagala bajjeyo abaana bana ababiri ono omulwadde ab'ebijambiya namugaa no baveeko naye bwe baba bajjayo Amongi teyamanya naye abajjayo not even their lawyers bano babuseggona ba Medadi ba Lord Mayor Lukwago abamanya. It was a special mission yakolebwa akandano agundi kale bwalaka no change kati mukyala Amongi bwaba ne bategeerako butegeezi ne bamobilizing ne bagenda babireyo bano ne bakola ki ne bavaayo they took over marching nga ne basurfacinga principal n'atabaaniriza n'aga mugende kamwokya not had the new headquarters. So bato teri mu kusaba busabi erimu ne succession retention ya constituency yange retention ya wa speaker ne give me kirizo bagana president walwalidde wano covid naonena munaku record of 3 days tali yayina option eyokulekawo Kadaga ne bamugano waliwo above ha waliwo nabba kwenda kuswala bamugamba kola bwetu tunuulira kati missions Kadaga zagendako na Amongi kakati wakati awo Amongi alwana okusika eno taata mwana bana babiri bo kibalekawa ani taata n'omwana no taata is a project of omwana is a project of taata naye takimanyi n'abamugobera tebakimanyi Museveni akyogera lujje ndi mwabali ku muntu oyo mumuleetedde amalala Gasimbagane ne bannamawulire nkumulamu nkomawo ne Rwomushana temuvaawo Walusimbi Evans mu studios ojje kutuusaako Rwomushana nina Siraje Lubwama emyaka 25 Lubogola Simba nga ebaweereza era ebimu ku bijjukizwa Radio Simba n'okubatereeza obulungi mu mpuliriza yammwe abawuliriza yengule era egenda kutandika essaawa yonna abewandiisa ku luno enkyuka yazzeemu myaka 25 Simba gyewezezza okukka wansi mujje mwewandiise n'olwessande mujje mwewandiise olina kubeera n'ekika ye tiketi esooka ate olina okuba n'endukusa ey'ekika kyonna bw'oba musajja tewali mutawaana okubeera n'omwana omuwala kasita abeera ng'ali wansi wa myaka 12. Tugenda maaso ne program Gasimbagane ne bannamawulire Charles bukeddeya message njikuweereze ya omuwuliriza waffe wa United Arab Emirates. Okay kanje tunule Charles bukeddeya Siraje omuwulidde Mukulevanizi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa message yo abakiga baffe njikuwadde tutunulira nnyo amaanyi gye gakujja tunulira nnyo amaanyi ngeri gye gagenda okutereeza gy'olaga kakati let's do full blood count. Ojimanyi full blood count? Bw'ogendewo omusawo byonna kebera bw'ogendewo omusawo agamba kati kuggyeko omusaayi kati tugubale mu bujjuvu it's called blood count. Kakati bwagubala wajja okufunira nti waliwo ebitateredde kino tekiteredde kino wekiryoke kino tekiteredde white blood cells red blood cells ndozo bimanyi ebyo kakati bwe tutunulira full blood count ya Museveni economy kati bweti bweyimiridde naye figures nja kuzireeta the nearest approximation. Budget 53 trillion obutabalika 5 obuse obutabalika ate obubala otya n'omanya nti buli 5 ate nga tebubalika bubeera buse obuse 5 kale katuziteeke mu lwangu nti wetaaga 5 okuyimiriza develop
not to develop but to live. Obusa 5 mu 3 just bwakubeerawo naye nga tebulina kye bugenda kukolera. Kyobala ne myaka na gy'amaze mu buyinza akyayumba. Tetuyina na tractor za agriculture, tetuyina byakyalimu. Nga ng'okyalina ne potholes ebinya mu nguudo mwoteeka ash evu mwoteeka evu. So therefore obusa 5 mu batabula chemicals cement biki ne bayiwa mu olaba ono tayina kyengamba wetuyimiridde. Wano yalaga yanaganye nawo billion 9 oba something nga yosobola okuyiwa mu vu. Abamu babazimba gye bazimba ne bajja ne bayiwa mu bye ba bigitaki abantu bali batandise kuyiwa mu ngubozimba ekizimbe n'okiteeka wansi bino ebisigalidde ebiyinja yinja ebyo n'ojeroyomu kakati that so 53 trillion 53 ezo za it is to limp, it is not to develop. Ngabo ganto ina enyonyi naye ne okay oyine moroka naye to ina zitambula. You can't go to the villages, you can't go anywhere. Moroka mfu mipira maybe teriko naye nga wetaaga to warm the engine because na yefa. Sema yo bontegera eberawo ngeto ye budget eno ya Uganda. Yes. Now but ensimbi zosobola okujja mu banakubo this sire economy zosobola okujijjamu nga naye atonyigiriza nnyo is around 30 trillion. Around kwata no musatu boba wenyize nnyo eziba mu bodeyo kubeesaawo is asatu oshabula ya 23 okubaawo. Therefore you need a drip. So tosobola kunywa mazzi naye woli tosobola kussa naye woli kati ne bakuteekako ekyuma ekyokussa kikuyambe ku mpewo ne bakuteekako n'amazzi. Kabe kasinga bayinza n'okuteekako omusaayi. Uganda weri. And that's why we are kati kyobola aba olina okunoonyaayo 23 osobola okuweza 5 mu 3. But at the same time waliwo yakuwa omusaayi nawe babadde bakuwa omusaayi kati bagamba ne waba nga oli mulwadde naawe olina okuwa omusaayi, right? Kati zino zosolooza bode yezeekola omusaayi gwe gukola 5 3 osobola okwewolerako, right? Ate olina okukwata kwa 2 plus naawe oweyo omusaayi. So kati omulwadde wano oyingizaamu cupa eyingizaamu ecupa 2 mu 3 ate olina okumuteekako ecupa endala egaba 2 mu 3 because alina okusasula ebbanja. Now that is where yes because wano bakuteddeko drip naye ate bagamba naye naawe waliwo omusaayi gwe yakozesa ne bwabanga bakutaddeko drip tukwetaaga muki omusaayi. Kakati wano oyingiza 2 mu 3 zoweewoze ate wano oyingizaawo ofulumya 2 mu 3 zosasula ebbanja. Kakati bwetibwetimire kati byabakama n'avaayo nagamba mwagala kulya keeki uno omulwadde atasobola kutaaba oxygen nga yekwegirisa oxygen. Ono omulwadde atasobola kunywa mazzi kati yabakama amuleetedde budget ya keeki. Nagamba keeki is 1.3.4 trillion. So teyagibaleetedde kubagamba ngenda kunoodesa kalulu, yagibaleetedde kubagamba naye muno bino munaabisobola. You see, people never understood byabakama. Teyaleese budget of 1.3-1.4 trillion nga mulemeddwa okulondesa akalulu ka LC. Yagirese kubagamba yagirese kubagamba naye mmwe engeri gye muli nga wano olukwecupa ey'amazzi ate wano ofulumya dialysis engeri gye muli munaasobola kulya cake of 1.3 trillion. In other words, is this kino kyetaagisa? So bwe mbanga mwakukyusaako
to live with this figure because temugisobola then mba mulina okukyusa mu mateeka ebimu mu bijjewo okulonda ba LC5 okulonda ba councillors okulonda ba mayor okulonda ebiti ya municipality ebyo byonna mu bijjewo mulina okukyusa and you do a cheap election ono byabakama naye ekizibu kya yenaloza yali ayogera n'abagezi kati nsite yamutegeera now so Muhoozi Rwomushana hadi Muhoozi Rwomushana awandiikira aba Kenya nagamba gwe my brother Uhuru eno wayo obuyinza ng'ogamba constitution ate constitution tugigenderako eno mu Uganda tetugendera ku mateeka. You remember that tweet? Eno mu Uganda tetuwuliriza constitution tetugendera ku mateeka. This is our revolution. Nizi border tetuzukiririzaamu ate Museveni teyamwanukula ku ekyo yamwanukula on interfering in the internal affairs of Kenya. But binebera nagamba Muhoozi believes in Pan-Africanism takiriza mu borders north is a Pan-Africanist corruption biche bitabirimu kakati teyamenya ekyo ogamba nti tetugendera ku constitution naye ngono yakulira land forces ye yazimbe jeri kuma Museveni yagamba tetugendera ku mateeka. So in other words abamuhoozi bageza okulaga kitaawe we are ready tata nakirowire nfwererera ebanga I'm ready mpo mukazi njagala kukola amaka gange ibyo no kitaawe nga daddy kati ndi ready nkuze njagala kukola amaka gange njagala kukola amaka gange Uganda tugamba nsajja kudde mpo mukazi njagala kukola ki kati omwana bwakugamba ekyo abayinza okuzoosebwa bato okikole ngenda kukyekolera and it's also biblical waliwo omwana yagamba kitaawe mpe ebyange nze ngende teyagenda Jesus Christ yamwogerako kakati Museveni akyusa etteeka erya NRA. First and foremost bwe twakola constitution ya 1995 tetwagikola kukyusa buyinza kuva mu NRA no twabalaba twagamba mukose mu constitution the rest are not allowed to mobilize NRA twagane bibiina kukola twala NRA ya mukulu Museveni just twagikyusa bukyusa linnya nayo yali yakigaana ate nga yagala n'ekintu ky'ettaka kakati in that 1995 constitution ekikulu kiri nti NRA erina okusigala naye okyusa otya obukulembeze bwayo kakati munda mu NRA eyo bagezaako okukola democracy kyobalaba besi gye bayita reform tukyuseemu mu NRA reform agenda nga bali mu nsuko Rulenga ye chairman wa NRA right Museveni ye vice chairman naye nga Museveni ye chairman wa high command of the NRA naye chairman wa high command of the NRA nga si tayina deputy njagala ompeeyo ono yali deputy wa Museveni as chairman high command vice chairman high command njagala omumpe kakati mukulu Museveni chairman wa NRA high command ekifo netukyusa nekifuuka commander in chief kakati tewasobola kubaawo commander in chief w'eggye lino nga si Museveni right so engeri emistake gye twakola kubigatta nto bw'obeera president ofuuka commander in chief so tosobola kubeera president kakati Muhoozi okubeera commander in chief aba alina okuyita mu NEC the National Executive Committee kakati mu NEC eyo Museveni ye chairman vice chairman is Kigongo kuva mu nsiko the NRC if you remember that NRC tekyukanga eno gye muyita parliament is an expansion of the NRC nkudire mu kulevanez because simanyi wali muto there was the first NRC nga Kigongo ye deputy speaker nga Museveni ye speaker Museveni yali speaker of Uganda's parliament kakati
what the best elections they yakozesa nga ali mu office ya president was to expand the NRC y'omunsi. So what you call parliament is an expanded NRC. Chobalaba amaje gasigalamu. Okay. Tuliwamu. Now kakati ne bakyukusawo mbisala bya mama Mbabazi. Bamama Mbabazi nga baleeta reforms munda nti secretariat ya NRC ya NRC ine yalimu ujukira Josa Mtumwesije. You remember that NRC secretariat because na yote chukanga mulabada todongo but the secretariat yali wansi wakategaya simanyo bontegera kakate eyo kwe kuchuza ngamba abajikulira balonde wenga Museveni naja na akora reform nagamba nze nyino kubalonda naddayo mu NRC yedda nga yalonda bajako basimwe administrator wa secretariat ye secretariat ya NRC sibino bya todongo tuliwamu. Now kati nakyusa n'akawaira akalala ngamba bwe mbanga mwakufuna president nga sinze NEC shall nominate a candidate. Isi edda bali batadde mwaka wayo nga bamama Mbabazi nga NEC shall nominate candidates. So nga bajjawo ekyamama Mbabazi okumulonda abeera appointed by the president, right? Nekyo nakyo bakikyusa NEC ekirizibwa kuteekayo omuntu ogwo. So kyengeza I'm sorry for all this. Kyenkireetedde mbadde njagala kukulaga nti Muhoozi Rwomushana tasobola kuba mu NEC nga Museveni tamukkiriza. Okay. Project ya Muhoozi Rwomushana ya Museveni. Naye omwana agamba nzikati njagala kukola kikutuula. Bw'abanga wakutuula kitaawe aba alina okumukkiriza NEC ekole ki? Because Saleh yakyogera ng'ali simanyi interview oba ogijjukira ng'agamba ekya president kyaggwa NEC yeesalawo. He said it. Kati Saleh Salawo okwogera ekyo Museveni aba amuwandiikidde. Njagala ajja wano agambe kino kyali kyange. Museveni aba akoze eki? Aba amuwandiikira kana. Now that's now resolved. Eyo message ya Muhoozi Rwomushana tewaye agenda kubeera president nga NEC tekoze eki? Ate nga NEC yasalawo dda Kyobe mweya no Kyobe hoteli nesalawo nti kati gwokoze eki? Gwowooli. Now ekirala Muhoozi tasobola kubeera president nga tavudde mu magye. Alina okugavaamu. Kati alina okugamugjamu ng'alina sigini kyeyo aliogo omumukulu Museveni taatawe. So kati Muhoozi bw'aba wagavaamu kifuba afuwe commander in chief aba alina okuwamba kitaawe. Yes, aba alina okuwamba kitaawe. Now kati netugenda ku hold bazzukulu. All briefs kati mukulu Museveni zaawa kumanya agamulwanyisa oba gali ntaano oba gali external agamba Abannayuganda naye okusinga nnyo abazzukulu. Kati that's a code. Diramu abawuliriza. Mukulu Museveni bw'aba awandiika ku mbeera yonna emulwanyisa oba emunyiga ku ntebe ye agamba Abannayuganda naye ate okusinga nnyo abazzukulu, especially abazzukulu. Now abazzukulu is a code because omuzzukulu yani omuzzukulu y'omwana ava mu mwana wo. In other words, muzzukulu wa Museveni ye mutabani wa Muhoozi. So mukulu Museveni is now saying, kakati mwe abaana benzaala bwe mba munjeemera kakati kankiwa abazzukulu. Nze nali nkuzimbye alinzita omutte Muhoozi. But sate saafa wendi. So your role is not yet. Naye ate ogamba gw'oyagala okubeerawo.
but nkyali nsobola okuzimba omuzukulu. Ate Muhoozi agamba tojja kuzimba mwana gwenzadde nga wendi. Olwo si lutalo kati nga luva mu nju emu Anti luva mu kika kimu nzija mu lujja lumu sebo nzija lunyiriri lumu oyagala kungoongobe naye nkola ki mu siga limu gwewongobangoba naye nzija mu mutuba gumu. kakati mukyala Sam Kuteesa Elizabeth bwasi Elizabeth ono yagenda omugenzi Elizabeth Kuteesa azaalibwa ne Janet Kataaha, right? Janet Kataaha ave wa Kazoora, I think Wikileaf. Abo be founders bankole ba founders of a nucleus evamwe eggye lya NRA Foronasa n'ebirala. Kyovolaba mukulu Museveni afuna Janet Kataaha because Janet Kataaha yali liaison officer wakati wa Kazoora ne Museveni. So she is a shareholder in the NRA in her own right. Ayina omugabo gwani kubanga yali mukwanaganya. Yes, walogo yali gwasikira kino kintu akinamu omukono sura kwanto ono bawe ekyokuba bawe is secondary ekiri primary lutalo tulamu naye azaalibwa nani ne Elizabeth Kuteesa. Kakati kyobalaba omuwala wa Elizabeth Kuteesa ate yafumbirwa Muhoozi Kainerugaba. Kakati kisoboka kitya omwana owa anti wo kisoboka kitya omwana azaalibwa your sister ate okufumbirwa mutabani wo ewabwe bwe guli. Haleluya, katuyingidde okuchweza now but eri Sam Kuteesa nga ava mu constituency ya Sembabule alekawo muwala we, right? Bwalekawo muwala we balenga baga naye gwe akozesa erinnya lya Kaguta ffe tuliyingirawo tutya abakaguta. Bw'oba ogoberera be bali mabega wa Muhoozi abakaguta project MK batabani ba Kaguta erinnya Kaguta lyakozesa erinnya Museveni lyakozesa bagamba abana basiita kakati be baagala okuyingira Sembabule ewa Sam Kuteesa. Janet Kataaha sister wa Elizabeth, right? Nanga muwala wange genda tunalaba olutalo wakola tewarulaba Bukede yawo wonna wenjagala oyina okusooka n'otegeeraawo tewalaba olutalo lwali Sembabule. Kakati abakaguta erinnya Museveni lyakozesa Museveni Yoweri Kaguta Museveni Yoweri eryo nga tanakuyingira tubuhabulwa awo be bafuna flaga ya NRM. Kakati Museveni bw'aba atambula wali flaga ya NRM ayina okuuba flaga yani ya NRM mukyala nga kali giwube genda ogiwube Sembabule sodo n'abivaamu. Kati Museveni ogenda okuuba flaga yenangana omanyi munange sodo nyamba Sasha Elinya sister wa MP witani sa Elinya kuletera kuntawanya kakati yaliwo muwala wa Sam Kuteesa. Olaba olutalo nga bweluvudde munda mama n'awangula kakati then n'ogenda Isingiro ewarwa Kanuuma n'olutalo lw'amaanyi nnyo kyobalaba ono mutabani wa Kanuuma ali Mbalala. Kakati nawo ono Muhoozi awasa ayandeba afuuka first lady ng'ava wa Elizabeth. Aga daddy vaawo dada naye gwe mwana we genda kompola bazukulu muliwa yoyo aba atambula genda mu Eastern nga waliyo Paulo Muwanga. Paulo Muwanga omanyi yani Paulo Muwanga yali kofa mache ya maji. Paulo Muwanga is Anita Monga. Because mukulu Museveni bw'aba asoma ekiwandiiko kya budget eno yaggwa awa statement n'agamba
waliwo ebyabadde bukedeya twawangudde ate Anita Among yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo ekyo n'akimala ate n'akomawo n'ebbaluwa mumagala kunkola Paul Mwanga ye mwakoze bukedeya yasooka n'asiima n'alaga ensi bye mwawulidde bukedeya is Anita Among muyozaayoza ate n'akomawo n'ebbaluwa mukwate buli kimu kyonna ekiriwo ki because bano banzizayo wa Paul Mwanga kyagamba byonna byabadde kyova olaba Anita Among byakola mu bukedeya tewaliyo vice president tewaliyo prime minister njagala mpe omuntu omukulu ayabadde mu executive ayagenzeeyo for information before that waliwo deputy attorney general yalinayo olumbe olumbe olwo Amongi teyalugendako naye ate Kadaga yaluliko kakati a few days later president so bwoba otegedde code ya Paul Mwanga kitegeeza nzizeeyo mu nsiko ekyantwala mu nsiko Paul Mwanga wuno Paul Mwanga ali wano nzizeeyo mu nsiko n'abakwata but Muhoozi yasooka okulangirira okujja kwa Mao sebwe kiri but ani asayininga endagaano ani aleeta endagaano efuula Mao minister Karugire therefore Muhoozi project is not limited to Muhoozi the individual. Muhoozi project also includes Karugire. Now katunotunulira mu Karugire mwe muva Kiryowa yakulira parliament is the attorney general ye government mu Karugire kati yakulira Makerere University is the head appointments board sonyo bado kimanyi Karugire yayimira misoga chief justice nayogera oluzungu ngaloni nga banka zagana tetugenda kubawa sente because muganje syndicate lending when the court decided ani ya resolving na akijjawo Karugire nkudiremu hamu yaleta akavuyo on syndicated borrowing umusango naguwangula mu high court abawola Museveni center abawola economy ya Museveni nagamba etufudde under this law we can't handle Karugire nayingirawo nayogera oluzungu nalogera ne Owinyudulu chief justice oluzungu olulungi nnyo Owinyudulu nagamba ai kate kyo ne kiva oye Kariki ye Karugire mukyala Karugire ya bajjukiza kati ebyali mu lutalo si Muhoozi atuwandikira obutabo si Muhoozi ogwo mulimo gwali gwa Muhoozi nkudiremu omulimo gw'okubajjukiza abazzukulu ebyali mu lutalo gwali gwa Muhoozi aguvuddeko kakati yes kati baguwadde sister we naye wa Karugire naye asobola okubeera first lady kyobalaba emikolo ya bulembo gimanyi bwe batambula ne bagenda bulembo the bulembo trek the trek bulembo inawaffe bwoba oyingira mu nyumba mu maaso muyita emilyango for us we call it irembo and spiritually kintu kyamaanyi nnyo Museveni atwala muwala we bwoba ogenda luba mpologoma kiro tatambula na Muhoozi atambula nani Gasimbagane ne bannamawulire kamaleeyo so Muhoozi project therefore can mean Karugire. Now Muhoozi yakutte fumu fumu abateso bali muwadde bwe yali kutte kitaawa atambula atya ali mu kakeji abalati akatambuliramu now katulina okunoonya eno keji itegeeza ki fumu erive wa Muhoozi oba ekive Kongo kati tulina okutunuulira munaku ezitasuka 9 bobo antife nze mbala by'abachwezi kati nze mbala mu kalenda y'abachwezi omanyi nga ku 9 boba nezo nyingi bobo bala tuchukira bya Bible Exodus 40 years obada yaranko 10 Jesus Christ fasting naku 10 n'okutambula ogere Misiri
40 kati zona codes na 27 Museveni gyayogera ko kwataru kabamba kulumba kabamba enayize code 27 kati oyagala nkwe code enaku kati bwoba otunule words bw'otunulira oli ng'ali mu glass n'omulaba nga emamba ze zimukulembera anti-aircraft n'ebirala, then you know there is danger. Nze seetaaga kulaba danger weeri, anze ntunulira ono engeri gy'oleeta amagye ku street, engeri gye geeyisa, embeera, abasirikale nga bali bwe ntunulira man waliwo kyalengera, nze seetaaga kukirengera, right? Kakati kyora nze neebuuza mu analysis kiva ku ffumu oba waliwo omulala ayina effumu. So Bukeddeya tulina okumwegendereza. Isi eyo territory y'amaanyi ky'oba olaba akulire gye land forces notumanga deputy CDF ani Erweru yakola church is called Elohim. Elohim kye kigambo Jesus Christ kyakozesa nga bamutadde ku musalaba. Eloi lama sabakthani. Si yakozesa Katonda wange. Kati ye Elohim lwe lulimi lwe lumu oluli awo ate Museveni kyakyeyo yagiggula ye teso. Those are the atekerez babayita atekerez. Muyina abakalamoja, muyina abali awo mu teso, muyina abalango. So it's extremely very vital. Nomukyala Kadaaga nayo gyakola ki gyasibutuka wabaye tekejaru teyali mu rofamu yali tekejaru yes mwasibutuka then ojolaba akasozi nyende hiro gimanyi ogimanyi nyende hiro mu Busoga yetaga priestess ale priestess oyo ate nga ava Busoga kyobora wono naye ina magogo ayingira Busoga. Haleluya. Dakika 19 zakayita ku ssaawa essaawa 5 ez'enkya y'olunaku olwaleero Walusimbi Evans mu studios okutuusaako programu Gasimbagane ne bannamawulire Muhoozi-Rwomushana mumuwulidde ensonga za Bukeddeya nze muyita Sasha nenkiteeraawo. Evans webalo tuweereza abali mu studios mbalamusiza nnyo ku duty be a possibility to see Jajja on the same ballot paper with the MK tekisoboka bakuzzeemu bakugambye. Okay, kale tugende mu maaso ensonga za Bukeddeya ndowooza muziwulidde kakati nammwe yessaawa okusigala eyo mukubaganye ku birowoozo byammwe ku nsonga ezo. Batubuulidde buli kimu kyonna nga bwe kirina okutambula. Siraaje embeera eri mu ludda lw'ebibiina ebivuganya gavumenti naddala kati ekibiina kya FDC Pulezidenti yagamba myaka 25 nja kuba sirinaawo opposition naye DP si kye kibiina kyo ekyo oli ku lubalaza tokyakirimu kitegeeza ebikwatagana mu DP obitegeera bulungi nnyo, FDC ogitegeera bulungi. Akati oluvannyuma lw'ebyaliwo bino nno byakaabya ne founder w'ekibiina kya FDC n'akaaba amaziga agagamba obulumi n'abantu abagenze tetwandituuse mu mbeera eno. Amaziga olwamala ogakaaba naye ofiisi etambula y'FDC Secretary General mu Bukomera n'akozesa obuyinza bwe n'awummuza abantu nga yawummuza nampala w'ekibiina Mwami Ssemujjuŋŋanda n'ateekawo munnamateeka mukadde wange Nsibambi Yusufu mubaka w'abantu b'e Mawokota. Speaker yavuddeyo n'agaana edda n'ensonga ne ziweebwa n'amateeka ne gasumululwayo ne googerebwa. Embeera eri mu kibiina kya FDC ekimu ku bibiina ebibadde eby'omuzinzi, ebibiina eby'amaanyi mu ggwanga Uganda. Essaawa yonna ekintu kiyinza okwedomola. Tutunuulire FDC n'ebibiina by'ebyobufuzi. Tujjukire bulungi mwami Byabakama bya gundi Rwomushana gwayogeddeko ye roadmap yamala ddo gifulumya. Muhoozi atambula. Kitaawe naye ali mu ntebe n'ekibiina kye NRM batambula.
Ebibiina ebimuwakanya biri mu kudobonkana n'abalala kumwegattako. Actually waliwo President Museveni bw'aba ayogera omugenderera nga nnyo bw'aba ayogera ku ntebe aba more serious okusinga ku birala. President Museveni osobola omukola ekintu kyonna n'oyogera n'omuvumo nga tosonze ku ntebe. Era bakigezaako okukikola baggwamu. Waliwo omwami bamuyitanga Kato kati mulwadde wa sukaali namusanga amamugago fo sukaali enfukaali n'eddagala. Kato baamusiba ebbanga ddene nga yabeeranga awo ku Lumu Street ng'ayogera. Si Kato yekka, waliwo omusajja yabeeranga Kawukono yali akulira ekyuma ekyuma kya kasooli eno ebindi eno ng'oyisa emikono. Abeereyo mukono bamusiba ne bamusiba nga balowooza yalina ssente ze yakwatagana weekawuko oyo mulirwana wange ze yakwatagananga ne Lutwa n'azibba okakana sesiteesi ze baazitunda ne bamusiba paka n'omukazi ne bamutwala n'ebintu ne babitwala n'ennyumba ne bazitwala. Olumu baayazaako ennyumba nga mwendi banali ku kakiiko k'erusaawo ate nga netugenda ennyumba yonna kalina wansi netubyaza netuvaayo. Tuba tugenda okusayininga search certificate abaazi abamu ne bagenda for short call ebweru tali ya mu nnyumba nebakomawo ne bavaayo ne muntu mwami bamuyita Lutalo obadde ogamba Joseph Luse obadde ogamba tolina muntu zino si muntu nembaga netubadde ffenna wonna twazizaawo muzijeewa kwetobaako kyoyogera nagenda kati ali awo bamukomya n'asirika. So bodda ku bibiina by'obufuzi twalina omukisa mulungi nnyo 96 netugenda mu kalulu k'abantu 3 bokka ke kalulu akakyasinze okubeeramu bapulezidenti 3 yali Semwogerere Museveni ono yali lektera we Makerere wa Jema ako ne kaggwa enziba yaako yali ya kinaabiro nga omuntu ateeka mu kkooti obululu n'abuyiwamu nga mugenda mu kinaabiro ng'abanaabadde nga mugenze kulonda kate lyakulaba ne tudda mu kalala. Pulezidenti alaba ne strategy ennene naye ng'ate tazikolera teyeesiga bantu be n'abamuvuganya abateekamu ssente. Nze nalina wano omukulu ng'anyiiza ono David Sejjusa ng'akyali coordinator yali w'amaanyi nnyo yali instrumento nnyo mu bibiina wano nga tannajja. Yali mukwano gwa mukama wange mu SDP Michael Mabiki. Twagenda mu kalulu kano akameyo nga tumaze okukakasa nti Besigye agenda kulekera Mabiki obwa Lord Mayor. Wetwagenda interparty nali ku kakiiko ka Electoral Commission n'oyo engineer balimu ezo nze ne balimu ezo nga tukiikira SDP nga Major Lubalamira ye chairman waffe. Netugamba nti tetusobola kugenda mu kalulu nga tetukoze eki akasooka waggulu bwekana atuyuzaamu tujja kuba bubi nga tulina candidate 4 abaagala. Twalina Besigye, twalina Mabike, twalina omugenzi Kyanjo, tulina ne Professor Kigongo. Netuteekawo ba elders 11 basatu ne bagaana omwalina Dr. Semwogerere bayedda ne batuuza abantu abo paka ku ssaawa esembayo nga balemeddwa. Ku lunaku nga tumaze n'okuba obululu tulinze kulonda ssaawa 4 ne tufuna amawulire Katonga wano awo kati awali beesi ya Besigye nga nti gundi avuddemu Professor Kigongo ayagala kino. Professor Kigongo yali representinga CP gundi Mabike avuddemu ayagala bwa Lord Mayor. Gundi avuddemu Kyanjo ye yavaamu ku 6 yali alemeddemu nga tumaze n'okusibawo tufuna essimu Kyanjo ayagala bwa MP Makinde West. Netugamba kati akalulu tukawonye tugenda kulonda buno bwa MP n'ebisigadde. Jukira buli muntu nga yeeyita wa IPC bwetugenda enamboola okulangirira Semwogerere n'agamba manya Besigye n'agamba nga bwe munneesize buli muntu yenna tugenda muwa ekyo kyalwaniridde. Mabike agenda kulwanirira kino ono alwanirire kino obwa Lord Mayor Kyanjo
simanyi kigongo sikyajjukira kye yasaba naye n'agamba n'abakyala bonna abali ku kaadi ya DP ku bifo byonna okuva ku bwemupi ngenda kubakubira ebipande byabwe bwe twavaawo navanga ku Katonga awo ssaawa 4 naye wakati wa 3 ne 4 nga Ssemujju ayingirawo ne mu ofiisi ya Besigye ng'ajja n'ebikwao ngamba Mabiki bw'oba oli mugezi ddayo kaadi ya MP weesimbaawo owa meeya buveeko namugamba emirundi 3 nanganga oli mulabe wange nemuta naye twakuba laala esooke Makindi ku Gombolola Besigye yasooka okutuuka ku kimotoka Lukwago Mabiki naye najja Lukwago yali ajjanga abaana ba UID bakoze keegi aleme kuyitawo Mabiki gundi n'agamba gwe oyo mumuleke oyo mugenyi wange wanjawulo Mabiki yagamba Besigye nibamuleka n'ayingirawo naye yayazze ne bakanyama ababe awo ne mugamba nti olabye kye nakugamba netudde katwe n'alangirira nga nekyanja alangirira ani Lukwago ne mugamba wakyaliwo chance obwemupi n'abugaana eyo yensonga lwaki twafuna simbu weni nga mukyala wa Lukyamuzaze Sala Kanyikaze muwala wa Lukyamuzaze position bali 12 simbu n'ayitawo akati okulonda bwe yajja ku bwa meya yalina support nene nnyo ya General Sejjusa Mabiki jukira nti yaliko lawyer we kati banasaza mubiwandi ye nono waliwo mulala Mutungi mutabani we ne ono yali chairman wa UID okusooka kati yaliko chairman wa Mityana Dozige bebali bagundiye nga bagenze bwe kakati Museveni Sematimba ne bamuwa sente miliyoni nga 8 naye n'atazigaba fwe twasinga ndowooza kampu ya Mabiki kuwa miyo kugaba sente abakyajjukira ku nomination twaleeta motoka baasi 36 okuva ku office wali ewabbakuli mpaka ku nomination nezigwa kiro processing nga tusobola gikola naye akalulu kagenda okusazibwamu ku ssaawa 4 nga bokisi za Mabiki zijjudde ku summit vyetali balonzi ba position n'awalala akalulu kasazibwamu Mabiki n'agatukoze bitya ne bakaddamu after 2 days Museveni n'agamba akalulu kano gundi avuemu abantu boyogerako bo opposition n'agamba ate oteeka mwami Museveni nti nkubuulira yatabula byonna n'agamba nti Sematimba avuemu ne Mabiki avuemu abala basigalemu advisor we gwe bali bayita Sebaggala NASA namugamba saagalangako Lukwago era saagalangako nze naleeta Mabiki ne Mabiki nandeeta Mabiki mubi nnyo okusinga Lukwago leka akalulu kagende nga bwe kakoze eki kabadde ati Mabiki wafunayo obusente yagamba nti akyetagala kwongera musente no by election nabawadde ne mugamba buli kalulu kabaako cost n'afuna butono nnyo mu Kampala yonna bw'ataafunanga na mu constituency akalulu ne kakola ki ne kagendera awo naye nga by then Sejjusa yali mukono gwani wa Mabiki Sejjusa ne mu kukovwa ebweru akomewo yali amanyi nti waliwo omuntu opposition gyasobola okwongeramu amaanyi akole ki batwale obuyinza yagendako ne kulaale ya Besigye ena kivubo ne bamukoshoninga paka omusajja bwe yalaba nga talina nwaniriraani kati n'asaba retirement ne bagimuwa nga waliwo enteeseganya ezituukiddwako tolowooza nti yeebase bwebase olwokuba omulaba mu kyaki ng'asaba ekimu eky'ekkumi kati ayo stand by yabo basalako olusembayo Museveni abataddewo nga reserve naye generator eri awo yakulaba ani aleeta akavuyo okumugaana okugenda ajja kuva mu kyaki ayambale Mukunda asobola okuva gyali yonna gyawumulidde ayambale ayihula bonna ate yabawa package akalungi abagamba mukakozese buki so kino okyalaba y'abantu abawumulawo brigade yakakali aboogera kati ng'ogyeko bano abali under Muhoozi generation empya abazzukulu obawulira they are not quiet basiriza so kyolaba mu FDC president kyayogera n'agamba nti by 2026 sijja kuba na opposition ayina wakituusizaako
osobola okiraba mu nuupu ku level zonna nti principal akayana n'abakansala luli akayana nabo bagenda ku mukyaka era abamu ne bakola ki kati waliwo bameya wadde bagenda nagandi gwe tunaalaba Siraaje abantu bo tebabeerako nzikiriza zaabwe kulaba kikyamu kiri mu kibiina kye n'ekituufu ekiri mu kibiina kye neyeesalira buli kimu Museveni yakirimu no bakiraba omuntu neyeesalirawo nti kino nkiganye miliyoni 8 gano ge baawa abantu bonna ne balondako banuupu yali Kagabo n'abalala basatu nuupu nagaffe twazifuna abazizaayo yali ani principal namuga zizeeyo gye wazijja amongi nagago sikulaba nkoli MP sikumanyi nezisibire wayigigi zalagawa ani azirina kati Kagabo y'omu kubambala t-shirt nono w'emukono ne bagenda ebukedeya Rwanga owanjeru eyo visible gundi eraga nti waliwo abakyuse waliwo abatannakyuka naye nga bali within kyekiri ne mu DP at least oyo manya nti ono Mawu Mbidde nani bakola ki bagenda Mbidde okugendayo yayitalina bwayita mu parliament okufuka yala alaso yali amaze okuwandiika nti tuli beetegefu mutulindeko tetugenda kweletako ne Siranda nawerekera Mbidde ankubi luli okulonda okwasooka Mbidde nankubira abasajja bannemeseza okugenda naye bagaye bakonze tebazizze bagambye tulindeko bwoba olina akadinisa koyitamu kakube nakakuba olwaddako yagenda kulaale Museveni gyamuneningira gudu DP namukamuwe kakati tulina good FDC bad FDC ate kati awo Museveni anyumirwa bunyumirwa tolina reconciliation kati gyokola ne bwoleeta Professor Nsibambi agamba nti ali neutral kati already okulondebwako kugenda kukonoona erinnya lyonna kyandibadde beta na keeping a low profile kuba naye agamba nti akakafo nako kakola ki buli muntu akayita akafo naye si kafo tewaliwo mbeera yonna okusinziira nga bw'obyogedde abantu bano okuddawo ne bakwatagana embeera zisobola okujja bweti nti kati mwefudisa abakubagana ennyo Baganda Basiraamu Semuju Muwanga Nsibambi Lukwago abo bagwa Mulangira Kakungu talimu Muwanga Kivumbi tonnategeera ku CBS bayamuganye nti oyo level ye twasoma naye mu rumu emu ntamusomesa oyinza otugamba nti ate kati speak gundi yakola bwa tetusobola kubana abantu abo tujjako Museveni okukutegeeza kwawukana kati Omulangira asobola okukwata kwabo kuba nakiwulidde Omukatoliki oba Omuprotestant n'akwata ku powa n'ennandala ne baddamu ne babateekamu omwoyo ogugamba nti okukonagana kikyamu mu kaseera kano mwenna muli mu cupa mufuuse enseene ne bagenda kubalya naye ate mweryamu mwekka nga tebannabasiika so kino President Museveni akinyumirwa naye ate kati amaaso ge amakulu gali ku parliament n'agikulembera nti parliament bw'oba osobola okumobilizinga abantu ne bakola kino ne bakola nakiri oteeka okuba nga osuuse limiti jukira Kadaga yatuuka ekiseera nga wagendako mwesi bagamba you are presidential material n'avaayo n'agamba nti aze si kyenjagala ne wano bwe bagambidde nti kati Katikkiro taliiwo president agenze Ukraine kirabika kati gwe nambeera naga munveeko Amongi naga munveeko temundiisa ngo nze njagala kino kya speaker naye ate president amulaba nti ne ku kya speaker asuseewo alina okufuna engeri gyamukola ki gyamupiininga n'akola ki olowooza lwaki gundi sente za Segirinya tezinnatuukawo gye bamujjanjabira paka kati palamenti erina okukola lwaki no waliwo instructions ku baboodi ti mulina okulaba nga ekintu kino mukikolola ku sometime naye ng'omwana afa ate nga afa twakuba ayandi muyambye yani yamungi ne kapasita agirina naye waliwo ekintu baali bayise etteeka eryo ery'emiliyoni 4 honorable yatugamba wano Kivumbi tekyalina koda paper lwaki kyajjako ku ssaawa esembayo ate ne kiyita Muwanga bagezaako okumobilizinga bakiremese ng'ekintu kikoze eki nga kiyise nga n'abantu balidde sente zaabwe abeeni embali ani yaboogera nkomawo zino zaali kikenembi nga kiriya ku sukaali gwe kitateeka kunywako abannuubu
na sukali bwawe NRM. Gasimbagane ne bannamawulire Muhoozi-Rwomushana muganda wange muyanja ku muyanja otoggalajo ngambye owuliriza webale n'abalala mwenna abatumbudde ebizindalo mu bitundu byammwe okuwuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. Tutunuulira ensonga ezikoze amawulire mu wiiki eno. Twatunuulidde ensonga ya Bukeddeya ate kaakati tutunuulira embeera eri mu bibiina ebyobufuzi naddala ebyo ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti. Ekimu ku bibiina eby'amaanyi era ekikwata ekyokubiri kyekibiina ky'FDC ku ebyo bivuganya. Bw'oba okibaze ekyakusatu NRM eri mu kisooka, NUP eri mu kyakubiri, FDC eri mu kyakusatu, naye kibiina ky'amaanyi kya muzinzi. Naye embeera ezikirimu teziwoomya nakabululu ku eri abawagizi baakyo. Rwomushana, embeera ogiraba otya? Enkaayana omukulu nze ndagira ate n'omulala n'awabula, amaziga ne gatonyezebwa, ssente ne ziyitiŋŋana, kaakati kusika muguwa. Owa woolaba opposition naddala ekibiina ky'FDC. Kaakati tusooke tukola assumption esooka. Assumption is what in Uganda? Tebereze to guess. Tulowolereze nti singa ebibiina mukulu Museveni abireka n'abiwa na ssente nga bw'abiziwa, because abiwa ssente nyingi, billions of money, n'abireka n'okwetaaya n'abireka byetaaye, bisobola okumugyawo? Tebisobola. Because nga bwe ngambye the legal architecture temugyawo. Buli kimu n'akireka nga bwe kirina okubeera. Yes, tebisobola. Because ekikulu y'ani alangirira. Anti kati ogambye buli kimu n'akireka. By the way, ne bw'abanga n'alangirira, ali independent. Is also independent, is also neutral. Still they don't have capacity. Come on, Judge. Yes. Tuyinza okukimalako emyaka 10 bumwagala nnyo okwerimba. So therefore question ntogambe nti DP bembawo byabadde akola bebuza Museveni otulo, njogera ku byabufuzi bino by'obudaala bebuza Museveni otulo. So kulwaki abeetaaga? Tabeetaaga. Anti yabayise ndabanga ye ebyobufuzi bye yazanya byabufuzi bye muli n'ebyakifiiriza. Kikyabeetaaga. Bale nsaba Gasimbagane gende ku phase 9 amasanyalaze ag'amaanyi gola agayita bali waggulu. Yes. Naye nti mukulu Museveni the National Resistance Army buno obubiina ne bw'obugatta tebusobola kugijja Kampala. Yes, ne bwe muwera 90% nga abannayuganda 90% mukuba olunyiriri ne muga avaawo naye nga muli 90% of the population temusobola kumuggyako. Nga buli kimu akitadde agambe kibeerenga bwe kiri nga bw'oyogedde. Genda mu maaso. Yes. Because chobalaba Bulahan wa Sudan ey'engulu ebifo ebikola gavumenti byonna abayekere babiina aba RSA oba kebe State House kebeki batte babalangiridde bakubaganira mu Egypt, sorry mu Khartoum. Now kyengeza ko okulaga kiri nti okujjawo Museveni nga mpozo oyinejje, you must have the state. So the question then erinti kulwaki ate bali abeetaaga. So tabeetaaga lwa byabufuzi ku by'obufuzi, abeetaaga lwa byabufuzi ku by'olutalo oba ku byejje. Kyekyo kye mbadde nkugamba. Kakati kyerina ekiva mu nnyingo nyaze yayogerako mu speech gy'amaze okuwa ku bya security. Esooka political cohesion, maximum political cohesion possible. Ojijukira? Eyokubiri a strong army, ejenga ly'amaanyi. Eyokusatu the strong intelligence. Eyokuna the integration, political integration. That is the foreign policy. Kakati wambigate ntya. Foreign policy mu Congo abayekera bwabagoba waliwo batuuka line ne bakrossinga balina bamugamba tobagobenu. It's called the limit of line of the limit of exploitation.
tosuka wano kakati eri abayekera gye babadde bagenda babadde tebabagoba bali abali eri kakati saddaka kitulina okutunulira saddaka kati egamba kiko bayekera eri gye babadde bagenda because kati waliwo okulwana mwali kavale ogimanyi sujja gyeri but nga sinagenda ku ekyo kati njaga bw'oba otunulira FDC tunulira abantu babiri ku Besigye tunulira Sam Mugumya then otunulire Ssemujunganda babiri kati ojo kyale Ssemujunganda omubuuze Besigye yakutumako South Africa kugenda kuteesa ku byobuyekera nchogedde kunto yagamba nti nera tantumanga bw'akomawo yakubuuza abo b'oyogedde nabo wabadde mwononono ku byobuyekera nagamba Evans abadde mu Katoyi Evans Mbega alina kitegedde ntajja kubaamu naye ki Mbega so question eyi nti bw'obanga omanyi nti olukiiko olubadde okugenda kubeeramu obuyekera bemugenda kuteesa ku byobuyekera wabadde wagenda kubeeramu Mbega wa external security ale ku lwaki wantumye ku lwaki watumye owo yes y'omunoonya omubuuzi at least yeegaane tantumanga na owokubiri ate gwatuma ku byobuyekera Sam Mugumya mu Congo ne bamukwata you remember amaze emyaka almost 5 ne babesigye ne bekalakasa ku foreign affairs office ne bekalakasa ku embassy ya Congo but anyway Sam Mugumya bamukwata ka Sam Mugumya bamuta now mu biseera ebyo chairman Besigye wabeera chairman wa FDC we wabeera waato obuyekera owa PRA People's Redemption Army something like that now kati bali bayinza okwegaana nze kangene ekiri official government egamba bali bazimba obuyekera bwaki bwa PRA so in other words Besigye was duro according to Museveni kali kanko seso sia Museveni muyekera ate politician tuli wamu now but mu biseera byebimu ensimbi ziva Rwanda nga zijja mu FDC neba Uganda Revenue Authority nezikwata. I remember very well the board chair, the secretary to the board of Uganda Revenue Authority yali byabakama. Finally afuka chairman wa LC5 change I think. Simanyo bojukira abadde wano. Yoyo gubakuba. Byabakama so tengaza okukola gakiri nti ensimbi zajja eringa zigenda mu PRA Samson Mande Kyakabale binje ebyo then endala atenga zigenda mu kuzimba Forum for Democratic Change ale mazo okulaga Sam Mugumya mazo okulaga Ssemujunganda. Now kati no wabeera two lines of thought nga line emwegamba bobo yagala genda mu bitali bya mateeka tobikolera ku headquarters za FDC naye gendayo eno tujja kuwagira naye fe ona katusagale muteeka because bajja kukiggalawo chikiriz bajja kukiggalawo kati ye Katonga singa ebiri e Katonga biri na jana nkumbi bali bagalawo ebyaye e Katonga byali bigenda kusukka ku byola be Katonga anongama kino tukyetaaga ng'ekibiina kijja kutuyamba but okusigalawo nga kiri official nga tusobola okukitambulira mangeri gye tutambuliramu genda Katoga chovolaba okugaana FDC to do mass mobilization in Ankole was military. There was an order of Uganda police ngegaana FDC to mobilize in Ankole. I think ekyaliwo tebagijjangawo FDC tekirizibwa chovolaba Besigye mu Kampala Besigye ne FDC tebasobola kuba lukungaana open the party branch obakola emikolo yonna y'ekibiina in Rwampara. Why? Because it's security. Bona ne Rwanda biki awo ndoza awo ne bwenvaawo. Now kati Besigye n'aleeta kyayita the red card.
You remember? Kati red card ngerimu ekigambo front. The United Front. Kati the United Front kigambo kyabuyekera that politically tulina okwegatta. Right? The front. Nga wawula UNLF, Uganda National Liberation Front. Now, so, kati ku ground eyo mugumya java gye bamukwatira nga bazimba obuyekera, there is a new formation called the Uganda People's Liberation Organization or Uganda People's Liberation Army. Nga doctrine yayo is a united political front. Now, wejira as a united political front, ate besija wazimbira a united political front. Kati bwembeera Museveni okulemesa Uganda People's Liberation Army stroke organization doctrine ya political front, oyina okuba n'ebibiina bino kulaba nti biyingira eri ne bikola front n'okola maximum political cohesion possible. Now, Mao ne Acholi n'omuleeta kyobalaba ani amuresivinga is Saleh akandwa kyola mbali nyagala kukugamba ku Muhoozi nti ku Mao tolabayo Muhoozi Kayine Rugaba olaba yani Saleh because it's a military issue. Now nemu FDC eno gyolaba it's a military issue to the extent that Besigye front jazimba tasobola kugikozesa kuzimba front enayamba these new formations including the Uganda People's Liberation Army stroke organization. Simanyo bontegera. Now, question erinti, are these actors conscious? Wabanga bali muntalo zino, bali anxious. Chovala waga chibino chitwala wa Museveni, bo chitwala wa Museveni chikolechi. What does it do? Techina, because Museveni never got 78% of the vote, you will have it. Yes, chifiriza. Kufiriza ani ati? Because you have yet. No, you need them. You see, every time Museveni bwayogerera mu parliament, nga alumba Museveni, aba yamba Museveni. Because Museveni needs kulaga nsi have a legitimate opposition. Yes. Ochiraba? Yena kunga abantu bagende mu kalula aba yambani Museveni because he needs it. But tekisobola kumujja mu buyinza. But at the same time Museveni tayeta ayino kulaba nti bino ebibiina these political organizations or groupings intelligence ebitunulira bireme kuyingira mu doctrine of a united political front nga bwe nkugambe the new formation of Uganda People's Liberation Organization jezimba kati kyenyina okunoonya nti Besigye agatta nayo ono because ndaba samugumya Congo kusiga Congo yali agenze kuyiga kunoonya nsenene gye bamukwatira amaje ga Congo ne gamutwala. No, that can't be the case. Bono inokunoonya Zedriga mumanyi omukyala we kati ye vice wachagulani. It can't be accidental nti Zedriga azimba FDC azimba obuyekera mu Congo obuli mu formation ya UPLO nti ate yomu ku vice wachagulani. It can't be accidental. So intelligence ebe yuno kuyingira munda to make sure, that's why to make sure nti bino tebi crossing a line eri nebiyingira eri eno Museveni nga wazimba a united wazimba maximum, because I want to use his terms, maximum political cohesion possible. Yeyenkana na united political front babesi je bogera ko mu red card eyingira mu doctrine of Uganda People's Liberation Army. So FDC teriwo. No, these formations are vehicles either for war or for strategic defense. Kati mukuru Museveni bwabazi tunulira gamba yes nyina abange aba NRA bali 60-70%. But okulwanyisa bali bengamba zino formations zabazimba iza UPLA okuzirwanyisa eno netaga kubanga nyina tusakimu na abampakanya. So mawa wayingirira mu united maximum political mulizange bigamba bya mukuru Museveni
bwagamba pillars zino zenyimirideko maximum political cohesion possible ate muwulirizanga ebigambo bya Kiza Besigye naye bwakugamba the united front it is not united front kuba busepiki bali abazimba UPLO gwano bagamba leta a united political front ojina evamu moshi Gasimbagane ne bannamawulire songa eyo Mau nga amaze okugezaako politics endala zonna tunulidde nti bagyesimbye nakeegaana at one time demobilizinga ba politicians ba north ne bakola communications through WhatsApp yabagala okusala ku bafune West Nile ekyo wekigaana n'afuna confidence ya Joseph Kony okubeera mediator Wakoni yamulaba nti onali political ambition atayina mobilization base amanye walisimbi ebimu mbadde bigenda ku mpola because Siraja yino mugongo guyinza okusinga gwange bobola abamawo nga ali mu kifuba kya Joseph Kony kati ngola Museveni amuyina sigamba nti amuyina because yayagala DP amuyina because tayagala Uganda NRA ejo yiningo obuyekera wa UPLA ekiseera kyatuuka ne babala abanozana abaliko mu buyinza bagati katufunyeyo chief justice tufunyeyo IGP deputy IGP tufunyeyo tufunyeyo ne speaker. Can't we go back to power? Omu kwaba abaliamu olukwe kati ate yali mukinga amobilizing abantu Museveni tuwuliziganye nkya saawa 3 n'ekitundu ez'ekiro paka saawa 5 n'ekitundu mu program awali omukate wabula muliro musibe bulungi.